Obeera otya omudinkoni, obeera otya asha, obeera otya omuyimbi ng'oli ku kituuti nga buli ali mu kibiina akubanja. Owa wali akubanja 5, ono akubanja 10, oli akubanja 2, ezoli wazina zo wazitwala. Ate wabagamba ozizza mu bwangu bwangu teziddanga. What kind of preaching are you preaching? What kind of minister are you? Oweereza biki? You got to live a straight life. Naawe ng'omuweereza. Si bantu kulaba mu bituli ng'oyimiridde wano katuuti. Naye nga buli atudde mu kibiina akubanja. Buli ali mu kibiina agamba ezange yazirya n'ezange yazirya. Naye bano abantu beekaza. Omulaba bwali ku kituuti awo. Omulaba si bwagamba mbeere beesigwa. Yanonako ssente emyezi 4 egiyise. Tazinzirizanga. Ne katali wali yeekaza bannange mulokoke mubeere beesigwa. Obwesigwa buli luddawo muyenga ezange ze yanona tazinzirizanga. Nze yanziba nange yanziba. Nze yankuula nange yankuula. Mbalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwena buli muntu gy'osinzira okundaba. Neetonda nnyo kubanga ekifaananyi kyaffe tekivuddeyo bulungi olwaleero okusinziira wendi tewaŋŋanya. Naye munzikirize muwulirize eddoboozi kubanga lyonzikiriza ligenda kubatuukako bulungi. Bishop nkwebazizza nnyo nnyini ddala okuvaayo n'oleeta ensonga eyo nkulu ddala ereetedde abantu bangi okwesittala nga abantu balyazaamaanya bannaabwe mu linnya lya Yesu ajja kuwa omukisa. Ekyo kikyamu. Abantu bangi babbiddwa, abantu bangi balyazaamaanyiziddwa, abantu bangi banyagiddwa, abantu bangi bakoleddwako effujjo. Naddala kiri ku zino eziyitibwa online church kitokota. Abaana bangi abali eyo mu Buwarabu abali ku byeyo ebyenjawulo bakaaba amaziga n'abaweereza be basanze ku social media beba abababbye. Kino nova ku kwewola naye obubbi obw'enkukunala obwannamaddala abaana bangi bakoledde bwereere nga bababba. Naye nammwe ate be babba nammwe mwegenderezeeko. Lwaki okwata entuuyo zo n'omala gazeesigisa buli muntu gw'osanze? Naye njagala kwogera ku bintu bibiri ekintu kino kwe kiva. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo bwe butayagala kukola. Abaweereza bangi banyooma emirimu, tebaagala kukola mirimu girabika ng'emitonotono. Balowooza nti emirimu egyo gikolebwa bantu bokka abataliiko mafuta. Oli n'omusanga nga tasobola kusiika capati, talina mulimu naye nga n'okusiika capati agamba ng'ani akola ebyo. Nze nzenna. N'osanga abantu nga bali awo nga bo banyooma emirimu tebaagala kukola. Kati ne batandikawo ebintuntu omanyi ne baleeta pulaani ez'enjawulo ne balyoka babba abantu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Bishop kye tuteekwa nakyo okukitunuulira be basumba baffe mmwe. Mwekuŋŋaanyirizaako abantu be mutasobola kulabirira. Ne mwekuŋŋaanyirizaako abantu n'osanga omusumba ayina abantu nga bameka, ayina abamwoleza emmotoka, ayina abamukubira engatta eddagala, ayina abamukwatira essuuti, ayina abamukwatira Bayibuli, ayina nga bo bali awo balina kubeera awo. Naye nga naye talowooza bano abantu bennina wano ate ekyewuunyisa nga bavubuka abali mu myaka egy'okkola naye nga tebafuna misaala, ng'ekkanisa tebasasula wabula nga baliwo ku kintu kimu ye lwalowoozezza lwaga Mukama akuwa omukisa n'amuwaayo omutwalo. Nga ye wateekaawo omuntu kukwoleza mmotoka, kwoza mmotoka naye nga tasasulwa musaala. Ekintu ekyo nabyo bikyamu. Tulinayo n'ekkanisa ezikyakkiriza abantu okusula wansi w'ebituuti nga bo babeerawo myaka ku myaka nga sina bakadde wabula bavubuka basiibaawo. Naawe n'osiiba ng'obalaba bali awo. Bo ng'omulimu gwabwe kukwata bavaako mizimu naye nga tebasasulwa. Talina ssente z'amanyi nti nkolera bwe ziti nga ye abeeraawo ku kigo. Naye naawe ng'omuweereza n'oteebuuza omuvubuka ono ali mu myaka egigenda okuwasa abeerawo atya? Ye bw'alituuka okuwasa agenda kukola atya? Ebyo byonna temubitunuulidde bakabona. Neebazanye ekkanisa ezivuddeyo ne zigamba abavubuka mugende munoonye emirimu. Ekkanisa yakusabiramu si yakwebakamu. Bw'aba yeebaseemu kale yeebakemu ennaku ntono nga yakalokoka bamugobye ewaabwe naye
ennaku eziddako agenda anoonye emirimu akole. Naye tulina abantu nga bali awo kyokka si bakadde. Bw'aba omukadde waakiri tugamba nti oyo omukadde tumulabiririra awo, naye abavubuka abali mu myaka egy'okukola naye ne basiiba ku kigo nga bali awo bataayaaya butaayaaya, bali awo. Ekyo ekkanisa naye eteekwa okukikyusa. Ne puroguramu eziyitiridde eza buli kiseera nazo ziteekwa okutunulwamu, kubanga puroguramu ezo mwagala abayimbi, kyokka abayimbi bateekwa okuba n'emirimu. Emirimu gye bakola oluusi gya bakama baabwe. Bakama baabwe tebabakkiriza kukola ki, kubanga bavaayo buli kiseera. Ekivaako ng'omuntu ate omulimu ye kubanga ayagala kubeera mu buli puroguramu. Ebyo byonna biteekwa okusomesebwa. Bwe tuba tunaawona embeera efaanana bw'etyo. Church before church. Kikulu nnyo okulowooza ku nsonga eyo. N'abakozesa abalokole, ng'oli mulokole okozesa abalokole, mubasasule. Si kubatwala mu nnimiro zammwe, naddala bakabona mukozesezza nnyo ekyo. Ne mutwala abantu mu bulooka zammwe ne bakuba bulooka sebo mu linnya ly'obuweereza. Ne mmala ne mutunda bulooka. Ebintu ebifaanagana bwe bityo nga bo tebasasuddwa, Mukama ajja kuwa omukisa. Naffe ebyo twabikola. Bateekwa okusasula. Oli bw'aba akola ku TV asasulwe, oli bw'aba akola ku radio asasulwe, oli bw'aba akola mu kibanda kyo asasulwe, oli bw'aba alina omulimu gw'akola nga mulimu gwo ng'omuntu asasulwe. Okuggyako egy'obuweereza egy'okukanisa ate nga nagyo giteekwa okuba gya kiseera. Naye buli gw'ogamba nti kati tuula awo, lowooza n'engeri y'okumusasulamu. Tusobole okuba nga ekkanisa ebeera n'ekitiibwa, abantu baleme kwewolaawola. Bukantiini obuliraanye amakanisa bukaaba. Ago ge mazima. Lwaki? Kubanga tulina abaweereza ababeerawo mu kukkiriza okunene naye ng'ebikolwa bitono. Mukama bampeera omukisa.